Yes, good morning, good evening, good afternoon, Ugandans. This is a breaking news. Eno breaking news. Nkusaba gw'owekisa gitambuze ogifuule viral buli omu agitegeere. Nkwegayiridde. Waliwo kye mutamanyi. Nkiddamu, this is a breaking news. Ngenda kola video 2 okumalayo eno olw'obudde. Well, katutandikire. Bannayuganda, political games zaatuuka dda mu Uganda. Kati kye baliko a well-calculated move eya politics okumenyamu obuwagizi bwa Nuupu. Bagezezzaako buli kimu okututuuma abasiyazi ne kigaana. Thanks to God. Nabagamba wano before bampuuga nga bagize gundi bagenda kugulawo pate yaabwe 2 days before. Nembagamba mwogere ku kisiyaga wemba muyita abasajja ne bakifoolinga indirect bakikaatiriza. That means video baziwulira. Najja wano nembagamba akazannyo ka ssente za Bank of Uganda 6.4 billions oba 64 billions zabbibwa akazannyo bagenda kawunzikira mu Nuupu. Yesterday kyekyavudde mu Parliament. Omukungu wa Bank of Uganda ng'awooninga Ssenyonyi ng'agamba tuli under investigations. Ng'ate kiraga mbu aba Nuupu be bakolagana nabo mu diaspora bandibanga be batwala ezo ssente. Abedi Bwanika n'avaayo n'akyogera. So take this serious. Tugende mu political game yaabwe kati tubaabye bano abasajja obwongo butono. Yes, twakubwa tetuganye, as they say. Ne twakubwa biriyo bitulabisa mbere. Tugende maaso. Mumanyi lwaki ziri points? Mumanyi lwaki akatambi ka Besigye kaalimu eddoboozi Bobi Wine is weak? Munga bogerezeganya n'omuzungu. Eyo message ani yagifulumya yali Lwomushana. Lwomushana akolerani mbega wa government. Yagifulumiza kuki? Was it barometer? So the game which is there, byonna byonna ebyo ebyali katambi gasiya. Message gye bali baagala okuwa Bannayuganda, Bobi Wine munafu. Kijja kitya? Amaanyi FDC ne ba Elias Lukwago ge batadde mu kukuŋŋaanya ba lawyers Africa yonna okuva mu Angola, South Africa, wa simanyi oba wali aba Ethiopia abajja wa ate ekyo nakyogerako dda. Ne ŋŋamba singa nina obusobozi twandikonsolidatinze n'amawanga agamu mu Africa. Ne ŋŋamba Abannayuganda oba Abafirika oba eno gavumenti ejja kutya nnyo response y'Abafirika bennyini kubanga ebalabisa nnyo. Kaakati bakozesa akakazannyo. Tugenda kalaba lwaki eddoboozi lya Besigye lyagamba Bobi Wine is weak. He has the support of the youth, but he's weak. That's where the point is. Katambuza katambi. Ako yali message nga bagiweereza Bannayuganda. Batya bagenda kugamba Bobi Wine munafu mu bintu ebi.
mu mateeka ate tasobola magye kijja kitya ebbanga ddene nga tutambula mu kkooti omwo tewali bano basajja kyeboogera kyetutwogerangako oba bakaso baffe kye batayogerangako lwaki bo bakkiriza kamera mu kkooti ffe baagaananga kamera baagala tukubira mu kazanyo kaffe lwaki beesibye ku Martha Karua baagala tukubira mu kazanyo kaffe point gye mba nsooka nayo kansooke n'omusango ensonga ya lwaki bagambye Bobi Wine is weak bagenda balaga ensi eno balaga abannayuganda Bobi batambudde ebbanga eriwera balemeddwa okugjayo Museveni ogwo wabula basinzira ku mmasa ya pulezidenti gwe bayita pulezidenti Museveni nze mwetira General Museveni abaateebwa ye yabasonyiwa okitegedde kaakati bano balooyazi ba Besigye bakuŋŋanyiza balooyazi abasukka mu 100 amateeka bagamanyi bulungi akakazanyo konna Museveni akamanyi ne Besigye akamanyi kaakati bo bagenda kuwoza bwe bamala okuwoza bagattiremu ne ba political prisoners bonna abaliyo ku resolution eneeyitibwa olowooza lwaki tebasabira Besigye bail bali bagisabyeko kanso aliyo kati Harold Kiza ye ayimiridde ku nsonga egi agamba eno kooti teriment kuwozesa ani Besigye kuba Besigye civilian eno kooti teina jurisdiction okuwozesha civilian eno kooti teyetengeredde etambulira ku orders zani za President Museveni ekyo tetwakyogeranga balooyazi baffe tebakyogeranga eyo kooti erina kuwozesa bamagye eyo disciplinary tribunal si kooti tetwabyogera byonna lwaki bano babakkiriza okubyogerera mu kamera kubanga ffe ebyaffe baagaana kamera naye buli kimu bannayuganda bano kye bakola kye twakola naye mu mazima amagye gagenda kulaga muno gagenda ku withdrawing a case bagasindike mu kooti y'abantu awo bo balooze mbu batukubye Bobi Wine is weak tasobola kudiringa n'amagye ng'ayimiriddewo ku mateeka by chance kuba Museveni yajjayo bali obalaba abatadde nnyo sayidi ye kati bano FDC ne balooyazi bayo bwe babajjayo abaana abasigaddeyo bonna balooza abaana banaaluzinga faith mu NUP beegatte ku FDC bo bali bagenda kukkiriza Bobi Wine munafuta so olaba ebbanga lyonna lemeddwa tujja mu kkomera eyo perspective egenda ne mu bannayuganda wansi ngate emabega kawo babadde batambuza enjiri umbu Museveni asobolwa amagye Besigye w'amagye nga kye batembeeta ate ne bapropagandist be NRM bagamba Besigye yateeka nnyo Museveni ku bunkeeko okusinga NUP kati baprovinga weakness ya NUP kye baagala okuprovinga kubanga audio y'ekisiru toyinza gikola mbuna epininga bazungu ya kisiru nnyo arms deal kije bali bakoleddeko ku WhatsApp era eyo message eyimu yaabwe yali yakutagetinga bannayuganda pati ey'okubiri ngenda kulaga lwaki baagala tukubira kazanyo kaffe kulwa Katonda n'ensi yange katambuze nkwegayiridde bannayuganda bakategeere nga tekinnatuukawo